kati kiyimiridde bwe kiti buli mwana agenda ku ssomero essente ogenda ziteeka ku akawunti ya gavumenti eya URA era buli muzadde olina okuba ne kye tuyita tini namba buli muzadde olina okuba ne tini namba eyo ya buwaze bw'omala oteekayo ku URA ifurize esokatebeko 18% ku miliyoni zo bbiri z'owaddeyo kakati miliyoni emitwalo 36 we bagivaako wasigala miliyoni emu n'emitwalo 68 revenue jake yazo nga zeweza ku masomero ziriza ifurizi tusomero ligenda kukola bwe riti abadde asasula emitwalo 5 bweraba nga bagenda gijjako ifurizi yejja kulega gavumenti essomero lyaffe lya 9 kakati ana bagongeza gwe pasita tolowooza nti bayongeza ssomero kubanga kyenjagala ojjukire nti n'amasomero gano bagenda kuteesa kimu kuba gaabwe ne Ministry of Education waabwe tajja kulumirirwa nti ate bongeza batya okiwulya kati mama Nakanjaka yali agamba mbu toggalawo era mbubikwata kuba mu kikubo oluka kutuusa akagatto naawe okambadde omuntu buli alime emmwanyi olina okuba registered buli mulimi wa mmwanyi ettaka lyo nga wajjawo kibira okusima omusiri gw'emmwanyi bakuteekako embago obutazibula baagala omanye okungula kyenkana ki era otundawa era ifirize zijje ku mulyango kano ka program akabadde kayita nti mmwanyi terimba babagambye abo balina oyimirira nze nyina obujulizi nyina omuvubuka baali bamulekera ettaka Masaka eyo nagenda nakuba ekyeyo yakikubanga asimba mmwanyi yayima ayina eka z'emmwanyi 10 ago yatunze omwaka oguwedde yatunze miliyoni 720 okiwulira 720 ayina eka 10 ago gonna yagasimba mmwanyi mu mmwanyi muno abantu gaggawala bapimira ku bakatikkiro kuba nabo balina byalo na byalo basimbye balima kati bakubye ekitooki bamala kuba mu kitooki ne bagamba bano bagaggawala okiwulira kakati mu kugaggawala ng'ate Buganda ina project geze naye emmwanyi terimba toyinza kera kumaca nga Uganda ebanjibwa eri mu kamyufu n'otobonkanya ebyobusuubuzi kuba wano waaliwo game ne bava wano baddawo furniture eyabaddemu bamugyewo mabegakaawo katini nnyo mu bwangu obwakirawo nga bagyemu furniture bataddemu Chinatown ojja kwesanga n'ebintu ebataddemu bya Chinatown nga ffe tulina Bachina be bali ku display betulaba naye nga kapeeka yayiwaawo ebintu bibadde byadiba okiwulira kakati ng'oli atunda bintu bye ate kusiraanya bano balala kuba factory wezire kapeekera bakola bannayuganda n'abamye ngo bye be bayayaanira bambi olw'obwetaavu n'obuseere omutindo gwabyo guliwa kubanga Omuchina bakugamba ti omu yakola ekintu eky'emiliyoni 2 eky'emiliyoni wamala n'akijjamu ekyemu ekitundu bw'amala n'akijjamu eyakakaaga bw'amala n'akikenenula mpaka ku siringi 107 kakati Omuchina oyo ne bannayuganda bagenda okugula mu China City oba yavudde wa mwami Sale oba yavudde wani akola quality ki eno silipa gye tugenda okwambala obenga bulangiti webisse enkyokere nga teriiwo quality ki eri mu China City factory zinaweza toy azimbye bino bitoyi batuulako naye lumu omuntu agenda kuba mu toyi owaye mukama wange akali katala kazikira leta se bamugoba baba prima bamugoba mbadde kugamba nti nkuba kyeyogera yapangisa omusajja bamita Pastor Aloysius emboozi zetwakola omupangisa yagiraba omupangisa agiraba bulungi ne mu kugiraba n'abeteekamu okubalaata kati gera n'agamba kangene muki mu kooti kati omupangisa bw'alaba nga gera agenze mu kooti addukirayo ku erosi agamba erosi ensonga zino mbadde nya tuzijje mu kooti nze bampeeyo akawumbi kamu bampeeyo akawumbi kamu mbe mu nsonga zino gera ne yeebuuza akawumbi muwakaaki n'agamba tugende mu kooti bwe yalaba gera alemeddeko aganye okujja ku erosi n'agamba ndi kakati oba akawumbi namusaba kangi ampeeyo miliyoni 17 okuva kawumbi kubanga nange ngende nga ninako nange kennina gera n'agamba nze sigenda musajja oyo namugamba tuteese n'agaana ne bansiba n'okunsiba nze katugende mu kooti ensonga tuzimalire mu kooti
sawa nze nakyo strategy kinyagalo nyonyola abantu nzijukira no nga mugamba emboozi eyo ezo sente bamuwaza kinga ate ne luli yalinga akunganya sente nga taziwayo ate nga ne ku property yo muntu ayongeddeko ekira ate amuyirira atya nga already ne sente yali taziwayo nga ne sente yali taziwayo ate nayongera zera lindako ate ku property yo muntu nayongerako structure endala kati sente bamuwaza ki kati bamaliriza bati kagali agamba tisende das chabuza agamba lemegenderaawo naye abeeko kakola ki kafunayo kagali okumanya pastor oli mulalu bwe yawunzise ekyasembyeyo kye natwasenze okumanya yavudde ku 17 n'agamba nti atisi kati bampeeye miliyoni 4 Pastor Alozias obuzibu bwalina buli bumu nti bamuwa akulakulanye nga bwasolooza ekizimbe ye yakiryamu buki kati ate sente zakusaba ne soketi ezimu zaafa babanja ne biru y'amazzi ya miliyoni 1.5 n'owakasasira abanja na buli omu abanja kati ate era pasita yennyini ng'omuntu tamanyi basooka omusango n'agamba tugende wa chairman ne bagufutyanka chairman n'afutyanka omusango gwa nkuba kyeyo owulira nga yamanyi afevalingani pasita kati pasita byamukyukidde kati nkuba kye yayagala ki yagamba oli agala ave ku gundi ye ave ku property ye asigaze property ye era naye pastor nze oyavidde kawumbi nadda ku 17 nadda ku 7 tugenda mulyako mu miliyoni 1 gwe kyoba omanya naye bankuba kyeyo mube begendereza n'abantu bemukola nabo business oba n'abantu bokola nabo agreement abamu ba pastor mulinnya naye nga si pastor mwoyo ne mu mutima alright ago jera agwangudde kakati amanyi pastor ono kakati ekizibu ky'abasumba bano kye bayina babbi naye ng'obubbi bwabwe bajja beerimbise madiini kakati njagala otye pasita eyali atadde church ku hoteri okuli sauna ate okuli roji ne masaji naye nga counseling era ebeeraawo nga yateekawo netteeka nti abakozi mwenna oba oli musiraamu oba oli ki mu counseling muyina okutuula ate muva mu counseling ne mugenda mugulira abagezi okwenda ne mugulira abazze okwenda yaddira ku kizimbe ky'omukyala yateekawo church awali roji awali sauna ne masaji n'ateekawo chachi counseling webeera naye ng'akola counseling n'abakozi bonna kibakakata okuba mu counseling oba oli wa ddiini ki okubeeramu kakati omala okuba mu counseling n'ogenda n'okugulira abazze okwenda ng'otegedde abakozi basawuna nga balina okujja mu counseling ate pastor ono gwenjogerako okumanya abakansolinga bulungi mu bakozi boomwo n'alondamu omugwe yawasa nali manyi nkuba kyeyo ye mukazi we nkuba kyeyo yali mugagga mukwano gwe naye ze kye nalabye ku bapasita bano kugwa mu laavu tewaliwo laavu kye nalabye ku bapasita bano obubbi bwe basinga okukulembeza mu buli kintu nti ajja nakukozesa ebintu ebitategeerekeka nebuuza akawumbi yali asaba kaki bwe twava kawumbi nadda ku miliyoni 17 tuvude 17 kati ali ku miliyoni 4.7 naye ate kati tuli mu kooti pasita ono omukyalo ono ayagala omusonyiwa yali badde amusonyiwa kubanga agenda kusasula expenses z'omukyalo ono atajja zisasula naye ekyenjawulo kye tuyina kiri ekintu ekyo omukyalo ono nze bwe nayogedde naye yagambye nze naali badde mulese nga namulese nadda naye okuva we yampeereza intention to sue kuba kwagala kwaba not to show sue eba ngato oba akakwata kamera kati eno sue kakati intention to sue kati eba accent not so accent enjatula kakati we yagimuweereza nga ye apanze ne bannamateeka be okwagala okumugyamu ki jjukira akimanya omukyalo ono si muyivu ebyamateeka tabimanyi bulungi kimala naye ekyenjawulo nti ate mugagga nnyo
kimuyamba okukozesa sente zo n'okufuna ab'amateeka bonna bakola ki bayagala kubanga ngenda kubuulira olyo alwanira flat eri wayagala okusigala naye ono omukyala gwe twogerako ayina ezo 12. Alright, tugende ku Chinatown. Chinatown is storage. Chinatown yanyumidde. Chinatown enkuba yatonye nefuladinga. Kiriyo mu Chinatown. Jo, enkuba yatonye. Chinatown amazzi abantu amagere amazzi negabakoma mu gundi. olwo abaguze Munda negabakoma muno mu bigere. Chinatown etonya. Ebintu byonna byajjudde amazzi Chinatown. Olunaku lwajjo enkuba gye mwalabe yatonyaawo awo. Nkulaga video. Chinatown oba walabira ye Uganda yawo. Eye Uganda yayingiddemu amazzi. Tekisoboka. Nejjula. Era buli yade talina amazzi kaya yada inogera ku Chinatown n'agula. Ekigendero kya Chinatown abasuubuzi. Nze ekinnuma ku Chinatown nti amaanyi government gekozesa okuleeta these investments ate yanigatadde mu basuubuzi. Cause let's take it from here. Speed gye bakozeseza okuleeta Chinatown nchiwa tewali bonna babajjeko emisolo bali ku tax holiday bonna ate tax holiday ebiseera ebisinga zitwala 5 years ezisinga you are 5 to 10 but gundi minimum that's 5 URA egenda tuka ekiseera ekoleki bakaabe omusolo teguzze bulungi bulijjuka buli omusolo gutajja bulungi budget ya Uganda tuba tugenze kwewola yote tebagikwatamu eyongera kulinnya naye ne bakola ki ne beewola kati bandidde kujjukira nti bw'oba otugambe Chinatown ogiwadde holiday ogwo omusolo gugenze abasuubuzi obajjeeko akatono ke badde batunda kitegeeza business sigenda kugwa business wezigwa ogwo omusolo nagwo oli mugufirwa ofiiriddwa omusolo gwa mirundi emeka amusuubuzi mu kikubo takyatunda agaddewo ogwo omusolo gufudde Chinatown ogiwadde tax holiday tekuwa musolo wabula nti ate ekyo wandikikoledde abasuubuzi bawano ba local investor n'obasalako emisolo kati nene osigala ng'oyingiza kitegeeza nti omusolo ate era gukola ki gujja gw'olowooza nti nno oyina b'oyambye bafuna ebintu ebiri cheap bano abasuubuzi b'omu Kampala balina abamu byalo bye balabirira oba ebintu investments ze bakola mu byalo ng'ate nazo zikuwa omusolo and remember being it Chinatown kitegeeza the investor is not local wamuwa kati atwala eri mu economics tebayita profit repatriation naye ayina okulaga abeewaabwe nti enaakola alaga ati abeewaabwe nti akola amagoba gafune n'agazza ewaabwe n'azimba ewaabwe kati nze sigiwagira 100% sigiwagira teina kyezza awo weeri Chinatown we waali ki game kye kyagigaza misolo emisolo egyagiyitirako obungi muleesewo Chinatown mugikoze ki ku speed kuba ebintu babyokyereza oba tizaweze nagundi na myezi giwera nga kuba nalabyeka clip nga how it was built kyali kiteeketeeke no misolo gyabe yagwa the cheapest shop gundi supermarket gye twalina mu Uganda yali Shoprite ninayo yatuukanikwa kuba yo yali cheap ebyaddala yali cheap ng'ebintu byayo biri cheap ate ng'erinda n'abaki n'abagula ng'eranga n'okulanga no ngamba Shoprite ng'eranga yali cheap eranga ate ng'erina n'abakozi bonna kola naye weeba nti naye emisolo gyagiyinza instead of promoting the locals abagenda okuwa omusolo oguli direct ogugenda okuimpactinga oba okureflectinga ku budget y'eggwanga osazeewo ate okole ki okole tax holidays ate okole ne profit repatriation ofiirwa ebintu bisatu loko agaddewo oleese okoze omusolo gigenze essente ate n'amagoba gagenze ebweru kati awo simanyi ekigendera kya gundi kati twaddidde yonna badeni abagundi gye babadde nayo nga baleekaana bana ebino tubyagala bino bivuddeko kati everyone omutwe baguzizza ku Chinatown ekisigala nti no omusubuzi kati ate right now talina bwogerero lano even a second kibaliko sakozi bali ku local investor bafaafe bw'oba otunuulidde gavumenti eno omusolo gwonna n'okusolooza ne budget egikola yeesigamye ku private sectors kubanga teyinaawo yo weeyimirira n'egamba nti twateekawo kino okusobola okugyako omusolo gavumenti erina byayo
terina byayo n'ebyali badde ebyayo yabita kubanga etyo obuvunaanyizibwa Government ya n'ebiteeka mu bantu ababinywerera era ne babyetuuma okiwulira nti gavumenti efulumya biliyoni 4 n'egamba etadde oba convention center oba ki naye ate negamba nti ate ya muntu naye ate nga sente zayise mu bajeti ya ggwanga bamuwaddeyo biliyoni 8 azimbe ate naamu awagenda okubeera naamu ate ne bagamba ya muntu ninga ya government kitegeeza ate obuvunaanyizibwa ye mwami gavumenti kati ebintu byonna ne biyimirira ku muntu sekinnoomu omuntu sekinnoomu oyo ate gwe tayagala kufaako mu kuwa omusolo nze faluko wakola pulogulaamu eno twateekamu akawaayiro akagamba nti nze kyendaba nze kyekisinga okunsanyusa kubanga nze nyina kyendaba muno munda kikyolaba mu Chinatown mu pulojekiti eno gye tuliko mu ggwanga mwami Sale abadde azimba fakitole 1,000 ekapeeka n'ebitundu ebirala ebyetoloddewo fakitole 1,000 yakamalako fakitole 3 mu meka mu 5 zikola ebintu ebyenjawulo wulira zikola ebintu ebyenjawulo era basembolinga ebintu ebyenjawulo omuli amativi omuli tailozi omuli nigiina omuli kibuli factory ano waliwo game ne wavaawo ne waddawo furniture eyabaddemu bamugyewo mabegakaawo katini nnyo mu bwangu obwakirawo nga baggyemu furniture bataddemu Chinatown ojja kwesanga nga n'ebintu byebataddemu bya Chinatown nga ffe tulina bachina bebala oku display betulaba naye nga kapeeka yayiwaawo ebintu bibadde byadiba okiwulira kakati ng'oli atunda bintu bye ate kusiraanya bano balala kuba factory wezire kapeekera bakola ez'abachina baleeta omuchina omukugu okuva eri buli kimu bagamba akina kaidi era bwe kigaana gwe babuuza ebintu tebiva China ati nze nkubuulidde babikolera wano okiwulira era n'agenda okwetegereza ne TV ezimu bajja zigulayo bagenda ogiteeka ku ngeri etalinnya lya kinyankole okiwulira waba wakana nze nkubuulidde bikola ebintu oba tebikola bikola naye kyekibigaana okukola ng'olumu babikola mu ssente za ggwanga era kyekibagaana bitunda layisi kati bibadde byadiba osanga nga tebatu babisuubula bakola Chinatown mwe mugitinga ndi Chinatown ne mugikuwera akalango ekibayambirako ddala okutunda ebintu byabwe ne mugikubira n'akalango nga mulangira omuntu gwe mutategedde naye nga Uganda bw'ogimanyi bakulembeza mu China mabega yali mabega w'omu China era ojja kwesanga ng'ebintu factory byonna kati omuntu ng'agenze kapeeka okusuubulayo nga tewakyali bintu kapeeka waliyo basuubulayo ayina target ya factory 10 ezakagazira 30 ndowooza nga mu 5 bati kirungi eri eggwanga kibi kiba kirungi naye obulungi bwakyo buva wano ebiseera ebisinga obungi twagala abasuubuzi bonna n'abasuubula batunuulire kuba kakati kino kye bakola kutta busuubuzi butya bw'oba otunuulira nga pulezidenti yabadde ayogera yagambye nti ŋŋenda teekawo n'endala mmeka 4 mu bitundu ebyaki ebyenjawulo nga alinga agamba nti mwe abasuubuzi temundeetako malala nze nsobola okutunda ebyange mwe nga temunabakola ki kutunda kakati wamala bitunda ebibye ye n'atundanga bw'aba ayagadde kakati amusuubuzi asigala mu bbanga bamuggyako omusolo revenue yakwata ebintu bye kyokka nga ate kyenjagala omanye nti buli dduuka oba buli kampuni oba buli ki kati waliwo omukozi wa revenue ow'obuwaze buli dduuka waliwo omukozi wa revenue ow'obuwaze gw'otayagala gwe kusasula okiwulira wali ow'obuwaze atuula awo ate nga gw'olina omusasula ng'etteeka nze Chinatown anti ngenda kubuulira kintu kitono nnyo kati eri Kampala wokka ab'e Masaka bakole batya bali mu kuzimba China ab'Embalala ab'e Kasese ab'Eggulu kati buli omwaka ere alinnye ajje ku Chinatown aleme kola kubanga ngenda kubuulira ku Chinatown wotuuka we saa 2 ez'okumakya ebintu kirizo bagano ina bigula ku saa 7 oba 10 abantu bonna bagule bwe batyo roza tasobola mbeere eyo ng'ogenda mu kikulu kakati anti mu kyo abasuubuzi bano abayimiriddeko ebyenfuna by'eggwanga obalese waffe tuli ku red line twakwewola trillioni 9.6 okiwulira tuli ku red line budget gye tukola ey'eggwanga kyenkana yeekubisamu emirundi 2 ku mabanja agatubanjibwa ne bwe tugikola ne tusasula busasuzi mabanja nga tusolozza nga bwe tugambye ne twewula tegaggwayo naye nga Chinatown ebintu bya layisi oba bajubisa neba bya layisi nebitala bya layisi kyekibigaana okuba bya layisi nga factory wagikola mu ssente za waggwanga oyina tax holiday ya myaka 5 kyekibigaana okuba bya layisi
Mawa tuli ku Chinatown wagenzeyo Zakozi ekintu kya Chinatown kubanga jjukira kati ekintu ekyo okitunuulira mu ntunuulira nnyingi kubanga ekisooka ky'Abannayuganda nze nasoose kansookere ddala we nalabye ekinyusi kubanga nja kitulira mu ngeri nga ya mirundi 3 nalabye obwetaavu bw'Abannayuganda nalabye obwetaavu bw'Abannayuganda abasuubuzi baali batugira abaagala okugula ebintu babeere n'ebintu mu maka gaabwe nalabye okuyaayaana era ekyo ne kinnaga nti Bannayuganda mu butuufu bayina kye bamiisinga bwe kiri ekyekintu okubanga ekintu bakifuna ku ssente ntono ekyo nalabye nga Bannayuganda bakyetaaga era bakimiisinga era singa tubadde nga China City eri mu nteekateeka eyo tawuni China simanyi tawuni China ng'eri mu nteekateeka ey'Omunnayuganda owa wansi entukuvu nze ku lwange endowooza yandibaddewo kubanga Munnayuganda okuyaayaana okubonaabona ng'olaba bambi ali mu bwetaavu olw'emitwalo gye 2 gy'alina mu nsawo abeere ng'alina kyakola ki kyagifunamu naye ate ne neebuuzaamu nti ebintu bino tusobola obbigula ku layisi naye bwe bagamba Omuchina muwuli Omuchina mpuliraani abamanyi Omuchina omutuufu nti akola feezi 6 akola feezi ng'ogenda jjambala olwaleero obe ng'osala wali ekkubo ekutukemu kati simanyi mu China City feezi kyeriyo owetegere TV nga ekolamu bangamba nti Omuchina akola feezi nga 6 kyolina obanga otambula awo engato gy'oyambadde ogenda olaba nga okugulu osigazzaako kino kya wansi sole yesigaze kakati simanyi TV nevaako quality kyeriwa eri mu Chinatown yali mu Chinatown kwa tuyinza okusanyuka naye nga ne be batuguza emitwalo 3-4 ng'ogenda kuteeka mu paasi mu dakika 3 ekube oddeyo mu China City kubanga nze kugamba bwe tuba tunulira ebintu ebyo tubitunulira kubanga Bannayuganda nabamye ngo bye be bayaayaanira bambi olw'obwetaavu n'obuseere omutindo gwabyo guliwa kubanga Omuchina bakugamba ti omu yakola ekintu eky'emiliyoni 2 eky'emiliyoni wamala n'akijjamu ekyemu ekitundu bw'amala n'akijjamu ey'akakaaga bw'amala n'akikenenula mpaka ku siringi 107 kakati Omuchina oyo ne Bannayuganda bagenda okugula mu China City oba yavudde wa Mwami Sale oba yavudde wani akola quality ki eno silipa gye tugenda okwambala obenga bulangiti webisse enkyokere nga teriiwo quality ki eri mu China City Bannayuganda gye balina okugendayo nga beegendereza nga n'ekya quality bakirowoozaako abatebera omutindo gw'ebintu tebasobola be baani abakebera Bannayuganda mulina okugenda mu China City Bannayuganda mulina okugenda mu China City ekitongole ekikebera omutindo gw'ebintu ky'omutindo kireke tekisoboka Bannayuganda balina okugenda mu China City nga bamanyi nti nakyo bakisuubira ekintu ekyo okubanga oyoza bulangiti ekutuke mu sayidi eno eddeeno okubanga ogula firiji olabe ng'egudde eri tojja gizaayo mu China City TV eraga ebintu ogenda olaba olabe TV ng'ate ekutuseemu so mweva mugenda mu China City mugigendeemu nga mulowooza n'omutindo biki bye batunda no sikuba ze kugambye nkulaga sayidi zonna ze nkulaga sayidi zonna nsoze kulaga nti Bannayuganda nabyo okuyaayaanibwa baagala ng'olaba ekyo bakola ki naye kyemunona kyeki mu China City ojja kulowooza mbu banguliziza ekintu kya sinyika 8 abagambye emmere temugigulayo Abachina bakola emmere eri plastic engato y'omwana agende mu toyi esigale ku seminti kisoboka gwe ng'owooza wagula mu China City so Mwami Sale bw'abanga yabikoze
okuteera abantu ne musooke mumanye ebintu bya mwami Sale si bye bino bye tugenda obanga oyoza t-shirt ekibajja ekimu kibeere n'ekirala kibeere eno. So alina bayimbi uliriza mugende mu China City bannayuganda nga mulowooza mujja gamba nti munona layisi waliwo ekigambo ekigamba nti layisi agula buwanana okakkane nga weebisse bulangiti ng'ate egenda kukolobola ekuyuza olubiri olwo ng'erimu obuuma sebyo ebintu byonna fooko tuziraba wano bulijjo noddira fooko ng'ogiwetamu buwesibooti ng'ogenze mu China City kubanga China City bagamba akola fezi nga 6 kyatwala mu Amerika kirala kyatwala mu gundi kirala awo wonna njagala bannayuganda tukole ki sigikuba njagala abantu bakole ki kubanga lwaki abantu bayayaanye sakozi tukkiriza abasuubuzi ba Uganda tubaagala nnyo balungi naye nabo beegatta ne mwami Museveni ne besukka n'akugamba mb'omanyi omusolo n'aseera naye ekikola ki ate n'aleeta fezi esembayo ekiyitiridde naye nga yeekwasa mwami Museveni olwoba mwami Museveni amanyi tetugenda mububuuza baali batubba naye tebatubba naye baseera ekisusse nabo n'ajja n'agamba nti omanyi kati omanyi ono omuganda wange omanyi ono omuganda wange yagula ku mmotoka oba aguze ku mmotoka empya n'emmotoka bagenda n'olaba nga emmotoka bwe bagikubalira ne bagikubalira kati ate Museveni n'ono kyava agamba nti omusolo bw'ogibala n'emusolo ng'ewedde emiliyoni 35 kanagamba njagala 5 owawana nagamba musole malidde mu 3 mmeka mu 5 byonna nagamba njagala 5 ogenda banga naye ayagala funa ate emiliyoni 10 okuba amanyi alina yakantu ka Museveni kagenda okwekwasa akaki ak'omusolo so Uganda weringa bwegambye nti eri matankane twetaaga okusabira naye nga zi China City twandibadde tuzeetaaga naye koyite ze zireeta tuyina nazo zikola ki ojja kugenda mu China City oyambala ndaweya ogenda okwambulamu empale nga ndaweya teriimu nga gwowoza waguze muki mu China City so twegendereza ebintu bye tunona mu China City Faruku abasuubuzi babadde mu batubba nsasira nambe anti nsasira kapeti ya mitwalo 28 ekikubunga ya 10 nsasidde mukuluma wagamba nti bannayuganda bayayana bannayuganda yabajjako kuyayana ye Museveni okubassa ku bintu by'obuseere omanya ogenze n'obala ekintu kye bayita emmotoka emmotoka eyo ogiraba eri bw'oba ogijja miliyoni 9 Japan okitegeera kati bw'otuuka wano Museveni ne banne ne bakusa miliyoni 18 n'ekitundu ze sente mmeka za 9 ne 17 26 kati oseeka agivuga okugijja mu Mbaaso gireeta wano miliyoni mmeka wabbiri ezo si 28 owulira bwetuuka wali ono wagiteeka okitegeera bwetuuka ono wagiteeka mu bondi erina osasulawo esasula kesisi okitegeera bwemala osasula kesisi era ino yuwala neekomawo owulira neagenti agenda kumaliriza nti omusajja owo akusaba sente amazima gennyini naye abaliddeko kitono sente zonna ezisinga Museveni atwala sente ezigula emmotoka 2 ekyo kituufu ate ne insurance tugisasula mu UR ondenga kyengamba Museveni atwala sente ng'osobola okugula emmotoka mmeka 2 ekyo kituufu nze Faruku toyinza kera ku makya nga Uganda ebanjibwa eri mu kamyufu n'otobonkanya ebyobusuubuzi n'otandika kuba kati wano Faruku ze kinandigambye okusinga okweta China City essaawa zino tutuuze ku mmeeza tugambe nti bannaayo abasuubuzi abadde asasula miliyoni 3 kati ogenda kudda ku miliyoni bimeka 2 naye tojja kuŋŋamba nti osanyukidde China City etawa musolo emyaka 5 ategenda kuba musolo era eri ku holiday baku holiday emyaka emeka 5 otacha ngamba emyaka 5 ngoli ali ku holiday emisolo Uganda genda jijjawo ngaba already bana abakuleetera emisolo bo bakubye enkokola obagobye mu mirimu so gwe China Town gogamba China Town yandibadde nnungi singa baddewo omusolo nga bana Uganda bakola ki ate kuba Faruku bagenzo tulaga nga China City simanye China Town
era kyesinga ku musuubuzi oweri TV we baya milioni 2.4 bo bagitunda mmeka 2 kitegeeza ganaana wegulya omusolo gwe batakola ki batasasula naye katojja kusubira musajja mu kikubo okusasula musolo ate naye agiguze 2 anti babisuubule mu Chinatown bagende babitunda Chinatown bagenda Chinatown ogenda tusuubuza kyetamanyi ono omusajja abadde waneeno anti babadde bagamba Museveni abatikka omusolo nga babiyingiza kati bagende mu Chinatown babisuubule ku layisi kati bamala bisuubula ku layisi ng'obitwalewo ku dduuka lyo bakuteddewo wa revenue afunye n'akatebe ate gwe omusasulira ekyemisana ompulira kati byonna Museveni byakola mu Uganda akola bannayuganda kusigala nga bayuuya nga tebakyasobodde kwegulira jirita era ogenda kuyitawo ku bannayuganda wano mu kkubo muno ng'enjala z'engalo baluma nnume obeeza ebigere nga tebakyalina ade sente zigula jirita kubanga falu buli muntu wagezaako okubanga ateeka omukono agyewo sente batemawo buli wogezaako otayize sente batemawo kino kibadde kintu kyangu nnyo tubadde twetaaga town city saawa zino Chinatown simanyi Chinatown twadde tugyetaaga President Museveni obagamba nti bannayuganda obaddizayo ku muwendo egya wansi bayite kololo obagambe kati konteine badde ya milioni ebi egenze mu 100 ameka okitegeera bw'omaliriza ogambe nti mumanyi tukwatagane buli munnayuganda afune service nga balina ogikola ki ekyo kyamulema era China City teyagirese mu mutima mulungi yagirese mu mutima okugamba mwe abasuubuzi muŋŋamba muti okusala ku ssente zenkozesa ewaka kambalage ndi nsobola zo zonna zigundi zogamba ezagenda ziucumi gemu ezo zamalako emyaka gya ulira zamalako emyaka gya yezi bwe gimalako emyaka 5 gigenda otunuulyanga emisozi tebagesobola kukola ki ne bakwata amagoba gonna ge baali bakuŋŋaanyiza ne bagakuba gye baava kati bantu tebakimanyi nti mu mutwe gwe bakimanyi nti bano amagoba nabo bagenda kakuŋŋaanya nga bagatwala waabwe onfuna gwe munnayuganda osigazza ki gavumenti osigazza ki amabanja g'obanjiwa bagenda gajjawa oli mutuleeta sale bangambye factory zali neza toyi azisimbye bino bitoyi bye batuulako naye lumu omuntu agenda kuba mu toyi so njagala tugende ku nsonga za URA era nga school fees kati abazadde school fees ayita mu URA buli muzadde olina obeera ne tin number ate mu bufu bwe bumu akulira education n'agamba abaana babeere nga bagenda n'amaggi n'amata ku ssomero kati omwogezi wa URA yeegobye teyegobye tuli ku URA school fees abazadde ndowooza tumuwulidde kati tubabuulira kati sakozi abazadde abali muwulidde ng'era muweerera okwenda kuwulyako esaawa etuuse buli mwana kwalire ku munne bagamba tebibakwatako abamu nabagamba nga tebibakwatako kati bibatuuse omanyi ifirize eno yasooka mu zifactory bwe yamaliriza nedda ku maduuka ga wholesalers bwe yamaliriza netambula mpola mpola nedda ku maduuka amalala agali teyiro naye nga ga mbibuga wakati bwe yamaliriza kati eri ku zi restaurant ku kibuli wamu kati etuuse mu masomero abazadde nga twekalakasa ku ifrizi abasuubuzi bagambanga nti tebitukwatako bamama nakanja kabatunda amanda gaabwe bagamba tebabiriko abo bamukikuubo bamukibuga bakunabugabo fe tebitukwatako era bwe twabagamba nti mugalewo amaduuka bannaaye nga bano bapasita bawoza nti nze saluni yange sobola giggala bwe ngiggala ndyawa okiwulya so nga naye emukola ki emukwatako so okugala kwali kwa lunaku lumu tulaga obutali bumativu bwaffe kyenkana Kampala yenno ba Uganda yonna anti bibakwatirako wano oyina omwana gwoweerere namagungu oba kisubi owawuwa amasomero ga gavumenti gonna agasasulwa bagakola ki ifrizi yagenzeeyo bw'osasula bagenda kujjako 18% naye school fees oyo w'omusasula tebagenda kuddamu teeka school fees ku ssomero kati gwe abadde awoza nti tebikwatako obadde onyonyola omuzadde n'omuganze nnyina nkuze entunda kemufumba obuugi ngenda baleetera enku omwana wange asome okiwulira kakati nze nnima kasooli kambaemu obuwunga omwana wange akole ki asome kati kiyimiridde bwe kiti buli mwana agenda ogenda ku ssomero essente ogenda ziteeka ku akawunti ya gavumenti eya URA era buli muzadde olina okuba ne kyetuyita tini namba buli muzadde olina okuba ne tini namba eyo yabuwaze
bw'omala oteekayo ku URA ifurize esooka etebeko 18% ku miliyoni zo bbiri z'owaddeyo kakati miliyoni emitwalo 36 we bagivaako wasigala miliyoni emu n'emitwalo 68 revenue ejjako eyaazo nga zeweza ku masomero ziri za ifrizi ifrizi anti bagenda kudda mu double taxation oba ebana triple kuba jasuka mu double kuba ne license z'essomero zisasula anti bazijja kuza ssomero kati essomero ligenda kukola bweriti abadde asasula emitwalo 5 bweraba nga bagenda gijjako ifirizi yejja kulega gavumenti essomero lyaffe lya 9 kakati ana bagongeza gwe pasita tolowooza nti bayongeza ssomero kubanga kyenjagala ojjukire nti n'amasomero gano bagenda teesa kimu kuba gaabwe ne Ministry of Education waabwe tajja kulumirirwa nti ate bongeza batya kuba Ministry of Education wabeera w'abantu etulamu negamba nti katugende mu regulations z'amasomero tubakwatemu lwaki bayongeza bwe bati naye olwokuba baba webbeetu nga bwe basobola bwe bayongeza eno kati bano bagamba nti tunyizeemu nti munyizeemu naffe wano katwongezeemu bajja kwongezaamu 3 essomero litekemu 5 okiwulya kati mama Nakanjaka yali agamba mbu toggalawo era mbubikwata kuba mu kikubo oluka kutuusa akagatto naawe okambadde tugenda kambala kyokka ng'ogyeko ekyo ffenna tukimanyi bulungi nti saavisi za gavumenti zirwawo okudda local gavumenti ozijjukira nga zikyetoyisa sente zaazo okuva gavumenti we yateekawo enkola egamba nti local gavumenti sente ziteeka ku sente za gavumenti we zituuka waggulu ne badde za local gavumenti byasiraana kati ffenna tukimanyi obubbi obuli waggulu era ojja kwesanga nga bagamba nti esente zino baazitise Namujju azikomyewo yazibbye okuva ku URA baazitise Namujju eza disitulikiti y'e Lwengo Namujju yabadde alina oziza ku masomero nga bagamba Namujju yazibbye era Pulezidenti Museveni amutadde eruzire nkeera amutadde okiwulya kati amasomero gonna abalina abaana mu masomero basigale mu kukaaba nga n'okusoma tebasomye n'abasomesa nga tebasasuddwa ansi egamba nti olwaleero buli muzadde wano we yalisitukidde kubanga tutusa abaana baffe obutasoma obutalya obutakola ki kubanga gwe teeka ku tiini namba fetuweereze ssente bagamba mugende n'amata n'amagi bwe kiva amasomero gano anti amata n'amagi tewategedde bakireese mu kakodyo ki Faruku olwaleero tukimanyi region erunde nti era evaamu amata region ki bweba west ani minisita w'ebyenjigiriza baani abasinga ente nyingi mu Uganda yogebuulira abantu mwami Museveni alina faamu emaddu egomba alina faamu erwakitula agiyina esimanyewa eruwero okiwulya ate nti alina mitwalo si yekka yayina kitegeeza ne Kataha ayina ne Muhoozi ayina n'abalala olwaleero baleeta nti kyabuwaze okunywa amata mu masomero bo balinnyisa amata gaabwe ab'enganda n'abeko n'ab'emikwano nze nafuna omukisa nali ngenzeko kwa mwami Toyota nalaba ente eyisingiro zo sirabangako okiwulira ez'amayembe ez'enkunku ezaki eba pulojekiti enoonyeza ebintu byabwe akatale kubanga n'abalina faamu kati ezirunda bamanyiddwa ezirunda enkoko bamanyiddwa nti abalina faamu ezirunda ente bamanyiddwa n'abalina faamu ezirunda enkozi bamanyiddwa kyebaagala okuddira akatale kali ak'ebintu byabwe bigende mu ngeri y'obuwaze era nga bw'ogenda okuwandiisa essomero bakugamba ani sapulayawo faamu ki okusapulayinga kakati ne balaba sapulaya omugjawa ku nte kumata era sapulaya kyakusapulayinga ku nkoko era amata ago malamu ku maji abaana ge bakola ki ge balya tebabifaako ebyo ekikulu gagendawo kakati n'amagi bajja tukatayimu ekyo nga bakijjusaako nti ffe kasiwukira yatuliisa ffe lwamushana yatuliisa ffe gundi yatuliisa agasekalala yatuliisa kakati bagenda tandika okukola pulojekiti ezo nga olwo enkoko zaabwe faamu zifunye akatale n'amata gafunye akatale gabuwaze okujja mu masomero so kati kino kitegeeza ki ku muntu maama Naaki mu katale kakati maama Naaki ali mu katale gwe manyi onyigiriziddwa kuba kino kyonna kijja ku muntu asembayo kigwereno anti kyekigwera ki kino jjukira amasomero gaabwe faamu zaabwe n'amata gaabwe n'omusolo ogugenda gwowa omunene gwabwe kitegeeza bo bakamula gwe
omusolo be bagubba akagatto katuse mama nachi ne pastor badawo zanza sisiba bya mu kibuga ebyo nabwe nze nyizo sibo saluni yange tumugamba tugalewo mu ne pastor toba butayi matubu wa bakivuga tuyimire ku kubo nti nze pastor nze nganzikala woche kakati yesawo okulonda ebituufu kati yesawo balonda ebituufu nze kyendabyemu ekyokuba nti no sente zigenda kusasulwa mu URA ekisookera ddala kitegeeza URA n'okumanya buli muwendo gw'abaana guli mu ssomero omusolo obutabbwa okumanya nti no every end of term bamanya nti no abaana bwe batino bati nva mu kulega olukoba nze nkirabye bulala awo wenzijja wenyini woyogedde kitegeeza bursaries zigenda kuvaawo teri kudda mu kusasula kibanja mpola ogenda kwesanga mu ssomero nga 70% abazadde basasula school fees naye nga basasula kibanja mpola kale tugambe 85 nga basasula kibanja mpola kitegeeza ogenda kibajjako abaana tebagenda kudda mu kusoma jukira kati kuba kati zigenda ku kodi kati zigenda ku kodi ziyita ku URA kitegeeza olina kuzisonda lumu oziweeyo alina abaana abana ogenda kulondako omugo oweerera bwade bawadde basale yo government ejagamba nanyini somero fe tumanyi olina omuwere gw'abaana bweguti oba olina bya basale fe tetubitegeera bonna balina okwanga bawadde omusolo bweguti kitegeeza abaana bonna aba basale kitegeeza basale zigenda kuvaawo kati ezo bazikenderawa no bamuwa basale kati yomu kubagenda ka kitegeeza basale zigenda kuvaawo nti government okukati okusoma ekukalubiza anti kituufu kwe kwandibadde okugonvu naye yo kati ekuteereddewo ekulaga nti nno tetukyayagala abaana basome mubeere waka kuba we musoma mutufuukira ekizibu lwaki tabitandikidde mu masomero ga gavumenti nesooka ekimplementinga anti kakati mu ba gavumenti bo baagala kutwala kuba bakitegeera mwagamba gavumenti egasomesa bulungi omwana omutwala mu private wa private akugumiikiriza ne sente nakugamba report nja gikwata oleete sente ng'okoze eki lyoke nkuwe report kati ebyo byonna abijje ojjukira omukulu we yali e Canada yatugamba buli alina omukisa soma kati bano bagambye bino kyetuleese temujja kusoma mulimba temujja kusoma kati abafa abesobola kati be bagenda okusoma kati ate okitegeera ojja anti mu URA tojja sasula ebitundutundu kyekisooka kitegeeza amasomero gagenda kwongeza ssente nebyo byonna bye mugamba ebyamata n'amagi kitegeeza essomero terigenda sinikayo mannyo okuleeta ebyo bintu abaana babirye era school fees balina omwongerako okugjako ezo ssente z'ebyo obitegedde kitegeeza school fees agenda kweyongera emirundi ebiri school fees agenda kweyongera mu sente za URA okitegeera school fees agenda kweyongera mu sente za URA school fees agenda kweyongera mu sente z'ejineki n'amata kati omuzadde bamukoze eki bamukyajinze emirundi bamukyajinga emirundi 3 school fees amagi ne URA kati ate ne gavumenti jjukira essomero lyonna libayita lisasula emisolo kati nalyo n'essomero ligeze mu double taxation osasula mu URA influence n'aba education ne bajja ku ssomero lyofufa license biki byonna okitegeera kati gwate omuzadde ogenda okugulira omwana ebintu byalina okukozesa ku ssomero nawo nekwata ate bakugambye China Town omwana ojja mugulira nda pati atuuke ku ssomero nga tagiraba okitegeera kati ngenza okulaba nga gavumenti yo kyeyakola okugjawo bano bemuwoza musome nnyo nababambuze nasomera bangobanga ku ssomero naye namalako nasulanga mpola kati ndi w'amaanyi abo bonna eyagala bajja mu system mumubafuukidde ekizibu mufuuse ekizibu kati ebintu tuli ku school fees kuba kati holiday abazadde beteeketeeke esaawa zesakozi ate babireeta mu holiday ekintu kino ekirungi bakireese mu budde obulungi obudde bakireeteremu lwaki nti bakireese mu budde obulungi tubulayo emyaka nga 2 oba gumu tulonde nze ndowooza nti bannabyabufuzi sigenda kunenya maama Naaka maama Naaka ne pasita ne Babukenya bayinza okuba tebamanyi nze ndowooza nti bannabyabufuzi kyekiseera tusomese nga buli lwokwata akazindaalo osomesa bubi buli ku basajja bano tugenda okutuuka mu kulonda nga bannansi ekintu ekyo bakitegedde kimaze bayingira balemenga kugamba nti tubeleme kugamba nga nti
tugenze okulonda naye nga bo bennyini tebeefiirayo tyono gwennonda agenda kukolaki tusooke tubasomese ne ba YouTube abasobola ne muntu yenna alina akazindaalo bannambe mbwe musobola mu likodinge n'obuteepu abantu babugule tusomese abantu abasajja bano kye baleeta obuzibu obukola ki obukirimu mu kifo ky'okutambula n'abi abaka wa palamenti bagenda kutambula musimanyi beebuuza ku mmwanyi tutambule nga tubuulira abasajja bano kiki kye baleeta eri abaana baffe n'eggwanga lyaffe ery'enkya kubanga buli lwokwata ebyenjigiriza n'obijja mu bannansi noga nti mu butuufu kubanga kyo kino abantu tebagenda kusoma abantu babadde bakola waliwo omuzadde gwolabanga n'emitwalo 3 nze nina essomero waliwo omukyala mukwano gwange naye balina essomero naŋŋamba abantu waliwo omuzadde gwosanga nga n'emitwalo 3 agasasira mwaka mulamba emitwalo aga kakati oyo omwana we tagenda kola ki kusoma nabadde basomesa simanyi tusomesa abaana simanyi ku St. Juliana biki obadde oluusi akakadde oba obukadde obubiri bwowaayo ng'osobola okuwaayo mu bitundutundu n'owaayo akakadde n'oddamu n'owaayo akakadde ng'eggwako abalala n'ettaamu eggwako nga omwana n'awummula nga bakyamubanja n'ettaamu ekola ki egenda okutandika so kati bannayuganda tulina okubasomesa kino nga bwolaba ekyali e Kenya tulina okubasomesa obubi era singa tubadde tusobola buli twandibadde nga tukola pulogulamu twandisoose nga kukola mulamu ogwo ne tuzzaako omulala tuyinge mu bantu abantu babitegeere kubanga abantu tebategeera basajja bano butwa bwe bateeka mu bannansi obwo butwa ogenda kulaba nga amasomero abantu tebasoma ebyenjigiriza yasooka bitta n'aleeta kalikulamu ezitategeerekeka simanyi oba mwali mutegere ku kalikulamu ezempya ne bitategeerekeka kalikulamu tezitegeereka omwana oli yasoma kirala omwaka yasoma emyaka giri asomye kirala bannayuganda ebintu nga biri maki matankani so nze ndowooza bannabyabufuzi mu kifo ky'okudda ku gundi okuvumagana eneebeere manifesito kwe tugenda okuzimbira eggwanga biki bye twagala lwaki twagala abasajja bano bave mu buyinza lwaki twagala abasajja bano batuviire tusooke tugende nti ebyokulwanyisa kye twasobola kusomesa abantu kiri kimu mundu yokka tumanye nti gye basigazza ne bino ebirala tubiyingize mu bantu babitegeere bategeere akabi akali mu kugamba mu omuntu ajja kgendanga ku revenue aba asasulira ki kati revenue etuuse ne ku muyizi ku musaayi gw'omuntu omusaayi gw'omunnansi kiri luddawa ekyo bambulire ensi mwe kiri bannayuganda ekiseera kituuse tusitukire wamu nga nambemu bwabadde agamba muntu badde bagamba ifirizi biki muyinza obanga abamu mubadde temumanyi nekyo ekiseera kati mumanye eggwanga waje liraga ne bannabyabufuzi muve mu kulumaŋŋana enebere manifesto kwe tugenda okugobera baani abasajja bano bannansi tubabuulire okuviira ddala ku kyalo tikinate kye baleeta kyo kibi nnyo osinga n'ebirala bye badde bakola ki badde tebazimba masomero nga tebazimba malwaliro nga tubagumiikiriza naye kino ekituuse ku mwana w'eggwanga obutasoma tulina okirwanyisa naki n'amaanyi ag'ekitalo kakati waliwo kyemubadde mwogera ekirala ekyamata ekyamata nakyo mata gaabwe era ge baagala okutunda nesuubira tebajja kitukaka bagiri bizi namanyi sente zebabasabye obumbi buli mumeka naye ekyokujja esalinga kigenda mu buwumbi kale Faruku ekyemmwanyi omuntu buli alima emmwanyi olina okuba registered buli mulimi wa mmwanyi lwaki osooka okinulemu obuuze lwaki baagala kuligestalinga baagala bumanye okungula kyenkana ki obira otundawa era ifirize zijje ku mulyango Faruku mukuba ndi semateeka g'e Rwanda tulina omukulembeze tulina abakulembeze tulina gavumenti etayagala muntu waayo gwe kulembera so mulimi baba mugamba registaringe muwanyizi ebata mwagala nkiddamu tulina president tulina gavumenti tulina abatukulembera abatayagala abantu bakulembera
Faluku tulina bwogenda Kamante nga togiwa biwata kitegeeza tesobola mu mata kati bano abasajja kyeka batujjamu ssente oba balina gye balaga nga tetumanyi nga balina olugendo lwabwe bano abasajja bayinza okuba balina gye balaga naye nga tetumanyi ffe tuba tubeesibyeko bwesibi Faluku school fees w'abaana nze nina gye nsomesa mutabani wange naye osanga baasa nga munyumyamu n'akuwa ekitabo olukalala ng'emiliyoni omuntu akisasulidde ettaamu ezi nga tuli mu ttaamu eno naye nga kyasasula ziri ezakola ttaamu ekoze eki kati oba mujja mu kusoma kati omuntu w'omukyalo eri gw'ogamba fune tini namba tandika osasulawa kitegeeza essomero ery'emiliyoni emu tugenda mu emu kitundu naye mmwe abakama Uganda sente zemutukamamu zo ziragawa kyoba osooka n'obuuza bwe mumala okwewola zo sente muzawo ne zigendawa zigenda mu federation zigenda mu bano simanyi batta bitaano lwaki ffe tusasulira abantu abo Faluku gye ziraga eyo mu bintu ebitalina makulu abantu abatalina makulu ne bakwala ssente Faluku Munnayuganda n'omunyigiriza n'osanga oli yabyaka 167 olya n'osanga nga Munnayuganda omusindisi kati Bukenya musajja watu atimba baana ayina abaana aba agenda funa tini namba kitegeeza omwana we abadde asomera emitwalo 3 kati agenze ku mitwalo ameka bonna basomera kyaliwo ate akyakola abaana babona basome batula mu miti ne balanama ku buloka abadde akola kavumba we n'asasula mbukiwanyampola Faluku Uganda wano wetulaga era wetuli nze kyakinsanyusa omanyi lwaki kinsanyusa nti Museveni agenda tunyiga tutuuke twekyawe tubale kyaka tubulamu okwekyawe andi Faluku bw'oba ogula amasannyalaze essaawa zino ng'ag'omutwalo bagajjako 3,000 ez'omusolo golowooza ki ekiddako so Faluku Munnayuganda wonna wootudde kino kive ku ki tugende ku mubaka wa paliamenti ababaka ba paliamenti muve ku bino nti gundi yalidde 5 tubikomye twabimanya ebyo twabikola ki twabimanya tudde kati ku nsonga y'omuntu wa wansi otegeere buli muntu atanategeera nti Museveni mubi ne gavumenti ye akimanye leero buli muntu atanategeera nti gavumenti eno enyunyunta omuntu emunuunamu omusaayi asigaze mu mazzi mubiri tumusomese nti gavumenti eno mbi Faluku omuntu asasulira fena tuli mu masomero gogamba ag'emiliyoni oba mitwalo 3 waliwo asasula emitwalo 2 naye nga ttaamu buli mwezi abawayo emitwalo egi kati omuntu agenda asasula atya ne tudda ku kyamata kyensembayo nakyo nalabye omukyala ng'ayogera abalaata buli mwana agenda n'amagye 2 n'ekikopo kyamata ku ssomero ezo nno bw'oba ozzemuyo zigula ziba 10 ezi amata n'amagi 12 kuba ekikopo kyamata kati kya 10 okyagenda kale tukise ku 12 owulira 12 oli alina abaana 4 sike 8 omwezi esente mmeka kade wekisula olinamu wa boxi era inagula box otekala kyengamba owulira mukyo bagalagali agali fresh otekala kyengamba Faluku nti nalabye omukyala nga akyogera nendabira dda nti bano abantu tebamanyi nnaku kati Bukenya sawa zino mugamba ina Bukenya muwa abaana be 3 Mukenya ina abaana 3 12,200 nandi ekikopo kya 10 gana agente ga 10 gana ag'obugaali n'amagye 2 kati kusomero kya 10 mmeka kati mukyo kye tugamba Faluku lwaki otulowoolezesa abaana baffe bye bagenda okulya nga ffe tetukera nkumanya tukolera guloonya abaana bye bagenda okulya byonna bye bakola bano abasajja bali mu ttulaga naye lwakuba ffe tetunaba kutegeera kye batugamba emitwalo 6 kati abaana 4 ngamba kati kiwa oli alina abaana 4 gye mitwalo 2 mwegi owulira kati mukyo Faluku mukyo njagala buli Munnayuganda wootudde kwata omukono gwo
gwegeke ettama ate bw'omaliriza ofukamire naye ekirungi ekigenda tuyamba tugenda mu kulonda omwaka ogujja tutandika kampeyini n'ebiyinza otandika ate nga tuvudde mu kulonda oli ajja mu bigoye bye ebya yero agambe nnonda nawe okere ku makya omulonde oli ajja mu bigoye ebitategereka ebyo bya kala zaabwe zaaka ogambe nti katulonde munnayuganda weetereeze wetugenda mu mwaka ogujja tuyinza okuba nti tukyasoboladde okugula mmere kulya kuba kati tekiri ku mwanyi kati wekiva ku manyi bagenda mu matooke kati katumalirize Faruku ondowooza omwezi ogujja wiiki ejja tunoonyereze ku mwanyi kuba tebanga esente zebatadde mu kuwandiisa emmwanyi Katonda wange nga baagala zifulumya buli mu buwumbi oba buli mu buwumbi 3 okusomesa si kusomesa naye okuwandiisa abalimi b'emmwanyi buli mu buwumbi 3 n'okusoba kati mu kyo njagala obuuza buwumbi 3 ani agenda obusasula kiki ekiriwo awo ate okubagiriza emmwanyi baagala kuba ziguza peneeti kati mu kyo Faruku buli munnayuganda waali buli munnayuganda kyekibadde kituufu kuba saawa zino zibadde zikomye nti saawa zino kiro ebadde mu kugumu kakaaga okitegeera naye kati obukwakuliza bakoze eki bwe bataddeko ate bo bennyini bwe bagenda okuwenda okwa tetumanyiza bagenda tuwa zivaawa tebayinza bagenda tuwa zidda zitya kati bwe bagenda tebaagala batandika otuwenda okwa kati eno gavumenti kyetalumira omuntu waayo gwekulembera tuba n'abantu ki bano kati ndowooza ensonga bwe baganye ne Buganda kano ka pulogulaamu akabadde kayita nti mwanyi terimba babagambye abo balina oyimirira kubanga layisinsi egenda babadde bayina abantu abagula emmwanyi ozitwala katale k'ensi yonna nga bazifulumya layisinsi egula emmwanyi mu Uganda mwami Museveni yagambye nti yagiteekako penalty era n'amusaba twagenze okunoonyereza katale k'ensi yonna ku bantu abatunda emmwanyi nga penalty tatunda nga wadde kiremu nga tatunda nga wadde kiremu kakati bo bagamba omuntu era Buganda of course yabadde eri against government ku nsonga eyo nga bagamba bo mu mwanyi terimba balaya abantu babe nga bakoza ki basituse nze nyina obujulizi nyina omuvubuka bali bamulekera ettaka Masaka eyo nagenda nakuba ekyeyo yakikubanga asimba mwanyi yayima ayina ekaze mwanyi 100 yatunze omwaka oguwedde yatunze milioni 720 okiwulira 720 ayina eka 10 gonna yagasimba mwanyi jajjawe yali aleka ettaka kati ye nagenda nakuba ekyeyo nafuna vision kati government nasimbe mwanyi ate yali bweru alaba nakatale kati jukira mu mwanyi muno abantu gaggawala bapimira kuba katikkiro kuba nabo balina byalo na byalo basimbye balima kati bakubye ekitooki bamakuba mu kitooki nebaga abantu bagaggawala bakatikkiro okiwulira kakati mu kugaggawala ng'ate Buganda ina project geze naye emmwanyi terimba egendeziwa abantu baayo kyovula bagambye nti azifulumya katale k'ensi yonna ayina kubeera omu nalabye abasajja b'embaala abo nga bavuddeyo n'amaanyi mangi nnyo kubanga basuubuzi bamwanyi nga bavuddeyo n'amaanyi mangi nnyo katale k'ensi yonna nga Museveni agamba nti omuntu ayina layisinsi okufulumya omwanyi katale k'ensi yonna ayina kuba omu mu ggwanga so nga ate luli kampuni nnyingi zibadde zifulumya ne zikola n'obutale obw'enjawulo kubanga babeera mu kusuubula kuvuganya naye omuntu agamba nti azifulumya ali omu agenda kukola akatale ke nkali katya kitegeeza bagamba nti ngula layisi agula layisi Faruku kino njagala kizeeyo abasuubuzi ne bannayuganda n'abalimi bonna ku vanira owulira nti gavumenti ya wano okuli ne mukulu Sale bwe bamanya nti vanira wa bbeeyi ochagera bwe bamanya nti vanira wa bbeeyi ne bakwata ne bagamba kati abatwala vanira be bano vanira kila ali ku mitwalo 27 negenda ku mitwalo 2 neka ku kakaaga negenda ku 13 mpaka byatwa ku 10 netuwa ku 8 ompulira kati emmwanyi babagamba nti bagenda ziwa muzeeyi muzeeyi agenda bakolera ki ebbeeyi ndi muzeeyi bwakola ebbeeyi ya mitwalo 2 n'ekitundu ochagera yagula yekka kitegeeza
abawaabwe yagula yekka bwamala gisa ku 2.2 endebe sawa z'endebe badde ku 5 kati ye muzeeyi bwamala gigula 2.2 eri yagitunde 10,000 onfuna igwa omulimi agirima ogenda siganda olina kyoyina babalijesalinga bba wansako teri agenda kuba wansako nkugambye ekyo kikuzaayo ku vanira okyalabayo omuntu amulima naye nga abantu bali bagagawadde mu vanira abantu bali bagagawadde mu mulinga ng'okyalabayo abirima abantu mu pamba kyekinagamba abayimbi omuntu asudde pamba asudde vanira asudde mwanyi golowooza gwe muyimbi akwagazaakyo kuyimusa tukozese emitwe tukozesenga emitwe nga tetunaba kukola kintu kyonna tuva mu bintu by'ekisi bino gavumenti byetuteekamu Sakozi nze njala okusiibula bannayuganda oba abantu bonna nga mbagamba titusale amagezi gonna okulaba nga twemamulako abasajja bano kubanga gye bigenda walala bannabyabufuzi mbakubiriza muve mu kuyombagana mubuulire bannansi abasajja bano gye batutwala mubuulire abantu bano gye batutwala tokwata kazindaalo kutugamba mbu ate loopu tumulonde kwata akazindaalo ng'osomesa bantu wa Museveni ne gavumenti yaabwe gye batutwala ensi yaffe tokwata kazindaalo ng'ovumirira simanyi ekyo ekiteeka tukireke kubanga Museveni watabeewera tebigenda kukola ki naye tufune ebintu bino ebiri wansi ku gulawundi bannayuganda tubabuulire lwaki twagala okukyusa eggwanga lyaffe gwogamba twemamulekane twemamuleko mwami Museveni ne gavumenti ye nze mbabuulira bannabyabufuzi nammwe benyini ba TikTok ne ba YouTube mubeere ku mulimu ogwo wakusomesa abantu wagye tulaga nedda bannange katukombe ate ekintu kyange njagala okikole nga bwe nkyagala gundi emwanyi tugikomyawo ekyo tugaziize ku bantu emwanyi tujafunayo omulimi w'emwanyi tugaziize ku bantu kabushenga gwe bawadde project abantu bagenda kuva kuwolerera abantu tubawa amakampuni agabaddemu bosi wono gwe bawadde yali eyokusaasanya endokwa kusaasanya ndokwa kusaasanya ndokwa naye ey'okufulumya emwanyi yali mugundi y'emwanyi yawebwa peneti n'okulima obulimi kati emwanyi tasobola girima kuba nawulidde ne babitex bagenda bawa obuwumbi ate wulira kati ng'ogyeko oli ekyo gifulumya kati ogirima obulimi ng'olina omusiri gw'emmwanyi oli okubanga oli lijesadde ate senga wajjawo kibira okusimba omusiri gw'emmwanyi nagwo musango ettaka lyo nga wajjawo kibira okusima omusiri gw'emmwanyi bakuteekako embago obutazigula kubeera nakataka kange nenimansawo mwebale nnyo mwebalire ddala tujja kufunayo omulimi tumuleete naye ng'akagatto buli omu kalina omumoto omusajja kyovola yakola sentiment naga mujja kikola ki mujja kiwulira era kati bakitandise naye bino ebigambo Sakozi nze mbadde mbyogera abalumirizi bannansi tubabuulire kyakukola bannansi tuleme gandi bajja kiwulira tubabuulire buulizi kyakukola kibayingire mu mutwe bazi okuba tebakimanyi anti kati omuntu waba agende najjayo ebitaano eri n'alya oli n'agenda eggulu n'asikayo zasise tolina kyomugamba bino byagundi ebitaano yalabira ddala ng'olinga mulemesa ekituufu so nga ate abeera ku kikyamu ate bw'okyogerako olw'okuba yaziina mu mpale olajjayo ebitaano ng'aliwo abajjayo ebitaano bali mameka mwebale nnyo mwebalire ddala tulabagane next time